ensawo yange bali bajinzigyeko ngebyo namazo byogera nti simanya sigenda kuwa deposit tugenda mutwala kati nga mugamba bampe ensawo yange kuba nali sisobola kugamba nti mumpe deposit sente zange muzinzirize bichi kuba nali nsobola kimanya nti ebiddako binzo okubanga si birungi kati nga mugamba mumpe ensawo yange mbaddemu sente zange mubaddemu n'amasimu gange mbaddemu esimu ennene n'essimu entono mumpe ensawo yange kati ng'agamba abo abantu mumuwe ensawo ye mugireete ebyo byonna byogera ali ku kamera kumbe bano abavubuka esimu yange n'ensawo yange babinzijjako tebiri mu kamera ne babitwala bwe banzijjako esimu yange kubanga era bajjanga nga bwe banteesamu password esimu nga bali ku account zange bali muzikyusa bali muzezza kubanga account ya TikTok osobola ojjezza okwata enamba n'ozikyusa kyangu nnyo kuba babeera babimanyi account zange zaali ziriko following nga account zange nene ne bazitwala ne mbagamba banzirize sente zange kati Alien natandika okweyogeza muleete ebintu bye byonna tembaako ekintu kyonna kye mutwala ngebyo byonna byogerera mu kamera just kufuna sympathy mu bantu okitegeera kati ngali live ng'agamba nga baleeta ensawo ng'ensawo bagireeta nga bankwasa ensawo mujinkwasa nga n'essimu nga baginkwasa nga ne power bank bagimpa esimu nga bazinziriza kati mba nkebera mu nsawo bwe bati nga sente tezirimu ng'esente ngendo okulaba Alien bazikutte wali kati nga bazibala beetunuzaamu kamera beefuula mbu tebagala nkomplaininge mbu sente zange bazitoddeko nga beefuula mbu bali muzibala mbu bazinzirize nga we babimpadde naye ng'ekyo kyonna bakikola beetunuzaamu kamera nga balina ekifaananyi kye baagala okulaga abantu nti bo tebalina kintu kyange kye batutte era ne sente zange zonna bazinziriza kati bo we baali banziriza sente ezo nga bazinkwasa we bati sente ezo Alien nga bangamba nziteeke mu kasawo era bw'otunula nnyo live ya Alien bwe nali mbala sente ezo nga baba bazinziriza live video eyo gyali antunuzaamu bwe bati yagikyusa n'agitunuza muno we muti mbigere byange wano wansi ng'agitunuza mu sente ne muno jjukira nze face eno mba ndaba naye kati abantu tunuza mu kamera nga ekyeno mmwe temukiraba nenze mba nsigala ndaba bano abali wano eno maaso kati nga mba ngezaako okubala sente nga njagala kubagamba sente zange bwezi zisiweza abadde kati abavubuka bonna baba bamwetoolodde eno baba kuwoninga nga tebogera maloboozi naye nga bali muno mu sides kamera bozi batezibatunuddemu kwolwedde ye kamera bagitunuza mugwe nga babeera bakuwoninga kwata sente zo zigende biki nga tebakukkiriza zibala era nange kuba kyekyali kintaasa nga nzikwata we bati kuba sente zange nali nzimanyi nga nzikwata we bati ngera mbanzira nteziwera milioni 4.5 nga nzikwata nga nziteeka mu kasawo nga nziwummuzaamu nga mba nfuluma we bati nenga nga njagala nga ngolo batandise okuteeka mu mbeera nga baagala nveewo ngende nga beefulanga abansonyiye nenga bino byonna sente babadde tebanzikiriza zibala nga bangamba bugambi teeka mu nsawo ogende kwata sente zo tuzikuwadde kati bonge ekifaananyi kye balaga abantu nti sente zange bazinziriza era tebalina ze batutte bazimpadde nozimpa naye nga sente ezo tebamanyi muwendo we gwabadde kuba zaali milioni 4.5 mu kasawo nagenda okukebera nga mulimu emitwalo 9.5 nga milioni 3.5 nga 4.5 zaali 9.5 milioni 3.5 nga 5.5 nga tezirimu nga zibatutte kuba nali natidde dda nyabankubyekubye dda ate obulamu kyekisinga okitegeera sente tewali sente zigula bulamu bwe bankwasa sente ezo ne baziteeka mu kasawo ne bampa n'essimu yange mbangezaako ginyiga we bati olw'ebyo byonna nali sinagiraba nti bagiye ngamba gambe essimu yange mwagiye nga tekola nga bangamba kwata essimu yo tebabikuwadde kwata ekkuba ogende kati nali nyina okuvaawo nga sinalemerawo kulemerako complaininga nti ate kino kuba nali nsobola ofuna obuzibu obulala kati Alien nga atandika n'okweyogeza mu kamera mbu tumufunidde ne boda tumufunire ne boda emutwale naye nga byonna babyogera baagala kifaananyi kirungi eri abantu abalaba kuba yali antadde live abantu bagambe nti yamufunidde ne boda yamukolako ebisobya ate bwe bamaze okusootinga ensonga ate n'amufunira ne boda n'emutwala
kati yenga abyogerera mu kamera jasinga yerunjia nenga tanfunira nganako ku boda era nabagama no baga manze yerese temunfunira boda buli kimu generese manyo nensonge yandese njimanyi simu abandese kati ekyo bwakyogera nti tumufunidde ne boda emuzeye mutwale bakyogerako bwogezi kati beera ku internet badde bakivuga nga nkiraba kitambula mbu yamukola kensobi yamuvuma no muvuma kyokka ate we yatuuka okuvaawo ate yamufunira ne boode yamutwala kitegeeza nti ye kiba kimukolera kyeyayogera naye nga ate kyeyayogera si kyeyakola okitegeera era tewaliwo vidiyo yonna eraga nti Alien Yuna ali mu kugamba nti booda yine ekutwale era bakiwulira buwulizi maloboozi nti agenda mufunira booda jasi ye akyogera kwerungi eri abalaba naye nga si bwe kyali era bwe nabaga nti nze booda nje gyefuna simu abandeese nenfuluma ku mulyango kati mba nfuluma bwe nti yasigala ntaddeko kamera we bati nga ntunuzaamu live ye jukira bw'ofuluma we bati bali bankubye nga mpisiddwa bubi nnyo emikono nga ginnuma muno munna nga munnuma nga mpisiddwa bubi n'enkovu ziizino zigenze ziwona buwonyi ziizino bibi nagenze biwona buwonyi kuno kwonna ziizino enkovu oziraba kuno kwonna kuliko nkovu oziraba zigenze ziwona buwonyi nga zikala bukazi kati nga nfuluma mba nfuluma we bati jukira woba ofuluma kamera eyo ekoma ku gate bwe baggalawo ebibeerawo bityo beera tobiraba kati n'okwo ku gate kwennyini kwali kuliko abavubuka nga n'abavubuka bennyini bandeeze nga baagala kunzijjako ate zaali zisigaddemu kubanga byo byali biri off camera jukira ebyo kamera ebeera tekyabiraba embeera yonna ngimanyi embeera y'ekigeto yonna ngimanyi tewali kye simanyi kuba obulamu obusinga obumu nali mbuyisemu ate nali mbubaddemu bwe nfuluma we bati nembalaba bwe bati mba nakatuuka ku mulyango we bati olwatuuka ku mulyango we bati olwaggula gate nembalaba nadduka misinde naye nga nziruka neegumya bwegumya kuba nali nnumizibwa era ne bagezaako oba okungoba naye nga wansi waliwo abantu nga balaba nga abaswala ng'okkirire no wansi bokkirire no wansi oba oggukira wano wansi ku Kyesalama Road kyoba oggukiramu kati nga bawulira ensonyi nga balaba baba baswala nenziruka era olwatuukaawo wansi nenfuna booda nensooka nembaako wentuula bwe nafunamu amaanyi booda nenfuna booda nentwala mu ddwaliro nenfuna obujjanjabi ne banzijanjaba bwe bamala okunzijanjaba nenvaawo bwe navaawo nengenda butereevu ku poliisi Katwe bankuba nafuna enkovu naate si tinayisibwa bubi nnyo. Olwo twogerera mu ssaawa mmeka ezo ebyo byonna we byaliwo? Ebyo byonna ndowooza byaliwo ssaawa nga kuba natuuka kufa nga ne bazaali ssaawa nga 8 w'emisana. Zaali nga 8 kati ebyo byonna ebyokunkuba byaliwo mu ssaawa 10-11 awo 10-11 awo bwe budde bwe byalimu kati wavaayo nga 12 navaayo ssaawa nga 12 awo 11 awo byaliwo ssaawa 10-9 awo 11 nenvaawo nga 11 olwavaawo nentuuka ku ddwaliro nengenda ku ddwaliro namala ofuna obujjanjabi ne bankubamu empiso ne bampa n'eddagala ne bankebera ne bangamba nja kuba bulungi naye nali nkyalinamu amaanyi agatambula era nenvaawo nengenda ku poliisi Katwe nenzigulawo omusango nembabuulira byonna kati kyebeerabira ensawo eno bwe banzijaako akasawo kano ka receipt ke nali nasasulirako deposit mwali mu Crossburg mulimu akasawo akatini nga mwe muli ka receipt ako era ka receipt ako tebaakalaba kyekyanyamba kyokka tebaakalaba kuba baali bayinda kukayuza tebandikanziriza kyekyanyamba kyokka kati ka receipt ako ngenda okkebera nga tebaakalabye nga mwekali ke nali nabasasulirako ke bankolera kati bwe navaawo nengenda ku poliisi Katwe nenzigulawo omusango nembanyonnyola sente zange bazitutte ne deposit bangambye tebagenda kumunziriza nembagulako omusango nengenda nefuna nebbaluwa dokita ku nagenze mu ddwaliro nga bankozeeko byonna ne babifiiringa ku fayiro ne bampa olunaku lwengenda okukomawo naye ne bampa gundi reference y'omusango
ne bajimpa reference kati waliwo omusirikale naye bwe nali nzigulawo omusango ogwo ng'omusirikale saagugula wate ku olwo bwe natuukawo ku olwo ekawungeezi ne mbanyonyola story yonna nga weebiri kati ku olwo ku Sande si bwe baagugulawo baŋŋamba nkomewo enkeera naye abasirikale aba bankola kati omusango ogwo kirabika emisango ng'egyo ndowooza Alien Skin oba bamutya kirabika munaaye mbw alina abanene era nga naye bw'atera okugamba nti ye tebatera mugula ku musango eyasola namusi ye nga ye bw'atera okukozesa olulimi olwo kati bwe nabanyonyolamu ensonga ne balaba nga zireko Alien Skin buli musirikale gwe nagambanga ensonga yange ndukula ng'ajebalama ng'alinga alabanga nti omusango munene era kulo omusango saagugulawo ku Sande natuukawo ne mbanyonyola ne saagugulawo ne baŋŋamba nkomewo enkya nenga kati ku Monday bwe baŋŋamba nkomewo nenga baŋŋamba nkomewo ate bwe mba nkomyewo sigenda kutuuka nga nzigulawo omusango nyina we ngenda kusooka kutuuka munnyonnyole bwe mmalo oba ye deep osi side oba nti male munnyonnyolamu ogwo omusango anzikiriza ate nzirewo nzikulewo omusango kati ku Sande nkomawo waliwo mukazi abakyala be nali nsoose kusinkanawo ku Sande nannyini we kusooka okugendawo nga baliko omusirikale omulala gwe bankwasa nga munnyonnyolamu sirikale teyantwala wa osi nga bali we baali baŋŋambye ng'alaga agenda kunkolako sirikale we yali anzigula wanzijjako statement alina ebigambo byayazisa ebyaddala ne bimalamu amaanyi kuba omusirikale oyo yagamba Alien Skin asose fujjo akoze ku bantu bangi nnyo fujjo akoze ebikolobero bingi nnyo ku bantu asana nafunayo omuntu ow'amaanyi n'amukolako effujjo ow'amaanyi mu gavumenti Alien Skin n'amukolako effujjo yayinza omukkakkanya ebyo ebintu byakola omusirikale weyogera ekintu ekyo kyankuba wala netegera nti wayinza ngamba kati wali mulamu kubanga omusirikale wayogera ekintu kyagamba kyetaagisayo omuntu w'amaanyi Alien Skin n'amukolako ebikolobero yayinza omukkakkanya bino ebintu byakola abantu kuba omusirikale ng'alaga waliwo keesi ennyingi naye nga kirabika tebazikola oba nabeera bibeera bwe bityo kati ekintu ekyo kye yayogera kyankuba wala nnyo neŋŋamba omusirikale bw'ayogeredde ekintu kino bwe kiti n'agamba nti weetaagisayo omuntu ow'amaanyi kati olonzaani kitegeeza nti abantu bangi baggulawo emisango ku ye ng'oluusi bansinga n'okunsinga naye tebalina kye bafuna oba tebalina kye baggusa kati nzaani nendaba nga byonna mbikola naye nga ndaba era tewagenda kubeerawo kirungi kivaamu era nenguma kola statement neggwa nampa reference nambulira olunaku olw'okukomawo lwatuuse ndowooza lwali nkeera era ku lwokubiri nambulira obudde bwe nnyina okukomerawo kati enkeera saasobola kuba natuuka nga mpulira mpisibwa bubi nnyo nga mpulira omubiri gunnuma kati nina obulumi bwe nali saasooka kuwulira era enkeera nagwajja nga mpulira bubi nnyo era ne mbaako eddwaliro eddala lye nagendamu ne banziddamu ne banzijanjabamuko ne bankuba ku mpiso kati tenali manya linnatereera tinaddamu nenfunamu awo obulumi obw'amaanyi ne banzijanjabamu ennaku ne sisobola kuddayo n'ennaku bwe zaayitawo ennaku nga 3 nnya nenziramu nenkubira ku musirikale yali yankolako waayitawo ennaku ndowooza nga 5 oba 5 awo nenkubira omusirikale yali yakola ku fayiro eyo nemugamba afande nze bweki ne bweki biki nemunyonyolamu nantegeera naŋŋamba olwaleero munaku zino tuyinza obutasobola tubadde mu mbeera ez'ebyomugongo sobola kukolako naye lindako bino ebyennamugongo bimala okwoma ogenda kujja tugende emaaso n'ensongayo tubeko we tugituusa era ennaku zino ye pulaani ebaddewo kuddayo ku poliisi kulaba ng'ensonga eyo tulawo oba yeeyongerayo okusinziira yaddamu kuwa nnaku za mwezi ddi luddayo wabula yaŋŋamba lindamu bino ebintu byawedde era bino ebyennamugongo byawedde era mbadde ngenda kufuna lunaku
nzireyo bwe nzirayo tulabe ensonga eyo yeyongerayo neera mu bino byonna bikola wadde buli kimu nakikola naye omusirikale oli ekintu kye yaŋŋamba wadde bino byonna era mba ngenda kuddayo naye obwenkanya bwensuubira butono nnyo okusinziira omusirikale oli kye yaŋŋamba kuba yansigira ekifaananyi nandaga nti waliwo abantu abayinza okukkakkanya ly'emisirini naye ng'abantu abayinza omukkakkanya abantu b'amaanyi ng'abakozeeko ebisobya bye bayinza omukkakkanya nekimpa ekifaananyi nti nze siri omu kubasobola mmuggyako bintu byange byatwala oba kufuna bwenkanya eriye okusinziira nze nga bwe ndaba ne bwe neemanyi olaba abasingako balemereddwa ate olwonze awo nobanga essuubi okyaliina mu poliisi era essuubi ninga alirina mu poliisi kuba oli mwetegefu okuddayo ndi mwetegefu okuddayo kubeera amateeka kyegandaga kubeera nina kuyita amateeka okufuna obwenkanya singa oba toyambiddwa ozzaako ki andowooza era tewali nnyo kyemba ngenda kuzzaako kubanga kati mba ngenda kuzzaako ki sisobola kumulumba mukwate n'amaanyi nti mpa ssente zange sisobola kugenda kulwanagana naye nti mpa ssente yazirya dda ne bafango ne banne ssente basobola okuba tebasobola kuba nga tebazirina tebasobola kubulwa ssente ezo ssente ezo tezisobola babula kubanga bakola ssente tebasobola zibulwa naye obuzibu mpozi zinziriza wewalinga ewali obuzibu kati bw'obanga ekyaddala obwenkanya osuubira butono sinakindi obutasuubira nti ssente agenda kubanga kino kyonna poyinti eri emu kiggweera ku kuddiza dipoziti wo gwe wabawa singa obanga tolina ssuubi lyonna lyolabe nti alien anaakuddiza ssente ezo oba ne poliisi enaakuyamba lwaki tokivaamu buvi n'ogamba nti kati eyo loosi kyaggwa ezo nazisuula mu kinnya oba nazisuula mu tooyi zaagenda sinza kola nga ate oyonona bwonoonya ate ssente endala ze wandibadde oyongerezaako n'opanga maybe oba ekivulu ekirala ogamba nti nzizeeyo kwewuba ku poliisi transport genda komawo n'obudde nze nnyina okusigala nga ngoberera ekyamateeka ge kigamba wadde bali baakiŋŋamba era baakindaga ate naye kennyini akyogera nze njagala nkakase nti kyeboogera kyekituufu then poliisi bwenaalema okunnyamba nga nkakasa nti nno so afuna buyambi ne poliisi tesobola kukuyamba nga alien skin yakuzizaako omusango tesobola kukuyamba ne woba mutuufu otya kubanga buli kyenkola kyonna ndi mutuufu emirundi 10 kuba buli kyogera ku ssente zange nkirina risiiti nkirina buli bujulizi bwonna mbulina kitegeeza poliisi bwegaana okunnyamba awo kiba kitegeerekese nti poliisi terina kyesobola kukola ku alien skin nti alien skin asobola okukuba oba asobola okukola ekikyamu kyonna asobola okukolako ebintu byonna byakoze n'otayambibwa eri poliisi kuba bamumanyi era akyenyumirizaamu nti ye tebali kye basobola mukola nti alina abanene abamuli emabega nti alina abantu ab'amaanyi nti era yasobola okukuba essimu abalina nga ye bwakyogera kubanga gwe sooka weebuuzeemu agwaga amaanyi agajjawa gwe n'okwata omuntu n'okuba omuntu ng'akuba mutabani wo ng'okimanyi nti amateeka weegali n'ogamba omuntu nti sigenda kuwa ssente zo ng'ate obujulizi bwonna obulaga nti ssente yazikuwa abulina ng'ekyo tokyogerako naye ng'oyogera ku ekyo kyokka sigenda zikuwa kitegeeza alina kye yeesigamye kati nze siyinza kudda wano ntandika okujajinga poliisi nti kyennyambye poliisi tekoze kimala nze ngenda sooka ngezeeko okukola ekyo kyennyina okukola then njogera ekintu nga ndaba nti poliisi tennyambye kituufu tennyambye ng'esoose kulemererwa wadde bino byonna baabikola baabyogera nga bwe babyogera nti bo teba kizibu kya muggulako omusango ng'era n'omusirikale bwe yakiŋŋamba nze njagala nkituukirize bagambe baleme kwekwasa nti teyakomawo oba teyagoberera musango gwe oba biki kubanga era yandaga nti basobola okuddaawo ne bakwetoolooza nti nga alien skin we guba nga musango guli kuye ne bakwetolooza ne bakuwanvuya ne bakola biki ne bakola ki nti batuuka ekiseera bakunafuyo gwemu amaanyi weekyawo ogambe ye kikyo kambi esonyiwe abantu bano babirabeko okuva ebyo byonna we byabeererawo kati ogambye oddayo ku poliisi kulaba musango guno gugguka gutya olina yes
okozeko ku research okuva mu bapromota banno oba n'abalala abaali bategeseeko ku alien okumanya bo alien waliwo engeri y'obulyazamaanyi obwali bugenzeeko mu maaso wakati waabwe. Ngezezaako okwogerezegana ne bapromota abamu nayogerako ko waliwo ne promota endowooza baakolako bonna era ndowooza ne bafunamu obutakkaanya ndowooza oba yali Abitex nayogerako ko n'Abitex nayogerako ne Bejala nayogerako ne ba Emwala nayogerako ne bapromota bangi ab'enjawulo naye nga nabo kye baŋŋamba kasita olina obujulizi olina receipt okitegeera buli kimu ky'oyogera oyogera mazima kuba gwali owuliddeko bo nga bo nabo be babyeyogerera nti deposit wange bagenda mumpa bo nga bo kati aliwo ge baba bagamba tebagenda mumpa nga tesaamu baba. Eno enamba ya management. Namba ya management. Era ono yennyini gwe wali oyogerezeganya naye oba mulala? Yo yennyini gwe nali njogerezeganya naye twalinga twogerezeganya. Handwriting ng'eringa ya muwala. Ya musajja just awandika osanga nga bawala naye nga musajja. So baali basigadde bakubanja 5 zino wayina zisasula dyolwo just in case nga show yaliyo nga bamaze okuyimba oba kwolwo wali ogenze nga obawe obongereyoko. Kyali kiri nti bw'oba waddeko millions kale kisinziira nkwatagana ki gy'olina n'omuyimbi kuba mulimu omuyimbi ajja n'omukubira essimu n'omugamba muganda wange njagala tukoleko ffenna ku lunaku weeruti nagamba ekisooke tewali buzibu. Kisinziira muyimbi enkwatagana gy'olina naye kuba mulimu omuyimbi gw'otimba n'omugamba muganda wange tugenda kukola webati ne webati nagamba bwabanga olunaku olwo weeruli ali free ngagamba kale tewali buzibu nga tonamuwadde n'ebibiri ate waliwo omuyimbi nga yo ina muwaako si buli muntu kuba buli muntu alina enkolagana n'abantu ey'enjawulo buli muntu alina enkolagana n'abayimbi abamu ab'enjawulo buli muntu alina abayimbi abamwanguyira ngenda kukubira gondi ndugga mugambe kiri bwekiti ngenda kukubira gonzaga mugambe nti nwaji njagala tukole bwetuti ne bwetuti ngenda kukubira manager loja mugambe spice njagala bwetuti ne bwetuti kwegamba buli muntu alina enkolagana gyakolagana n'abantu be bwekiti bwekiri nenga sente ezo nali nga milioni 3 ze nalimba waddeko ngenda bawaako ngenda bongerayo milioni nga 2 nga tebandaba kujja kuba twali tuteesezza nga 22 nga yesho kati mu nnaku z'omwezi awo nga 17 15 nga nyina obbawaayo milioni endala 2 nze basindikire mbawe zibeere nga ziweze milioni 5 then era ne bwebanga nga basimbula nga bajja mbaweeyo ba milioni 1 wabeere nga wasigadde milioni ezi 2 kati milioni 2 ezo bazisanga batuuse ku kifo we bagenda okukolera era bwe gwali nga bwekito bwe kyali kigenda okukolebwa kuba nali sikolangako nnyo nabo nga sina nnyo nkwatagana nabo ng'era kasita wabanga waliwo obujulizi obwenkanya obujulizi obulaga nti sente mbanzi bawadde ng'ate nzirina lwaki mba sibawa okufuna ekyokwekwasa nti oba wali tolina sente oba twakusaba sente n'ozituma yensonga lwaki tetwajja kati ng'ebyo byonna mbyewala yensonga lwaki nasalawo ngoberera amateeka gaabwe nga bwe bagamba. Wano omusango ndaba gwa robbery bubbi bunyaguluzi abali suspected ye Ibrahim manager kati Ibula lwakwata ono musirikale gwe yateeka and others n'abalala kuba bo be bakwata ensawo yange eyo ne bagitwala gwe mukuwaayo wawaayo Ibura nawaayo Ibula ne gurupu ye endala kuba ye be baali bakulembedde. So Ibura gwe wali omumanyi? Nali mumanyi ku maaso. Gwe wakola research bino byonna kubanga kati ono omuntu obadde tokolangako naye ate era byonna bye tutuukako mu business ze tuba tukola kuba guno mulimu eno business tubaamu n'ekyokuyiga. Lwaki mubayimbi bonna wasalawo okulondayo alien skin? Wali okoze research ne wesanga tebamuteekanko muno obanga yajja okugjayo ssente z'oyagala? Nze alien skin just eyo video eyo bali gye bakozesanga ekyokulwanyisa bwe bakozesa video eyo ng'ekyokulwanyisa ate nze n'eyo video wali planning okuteeka alien tewalowoozaako kusangulayo bino just in case nga biba bizizza omuzigo? Ebintu ebyo nagenda bijjayo okikolako nakirowoozaako
ngendo giteeka mu privacy nga bamaze kugijjayo nakirowoozaako abaali bakulwana ngendo kirowoozaako gijjayo giteeka mu privacy nga baagijjeeyo dda nga tekikyakola makulu era nagendo giteeka mu privacy nga bali bamaze dda okijjayo naye nga nze nali simulina tisho yabaliyo yagiyimba agenda giyimba kubanga wali baafuna omukisa ogwo gukozesa kubanga era bamukubira essimu ne boogerezeganya bayogerezeganya ng'era kodi gye bakozesa omuntu akuvuma agakola naye biki nga omanyi nti buli muntu abazi bo ba 8 ku lwomukaaga simanyi bendabye kiri ekipande kyendabye wali ebipande mu bibiri babitimba bagenda kukola ku lwomukaaga ku lwomukaaga lwagenda okukola so lino lyeryali essanyu lyabwe bebaali essanyu lyabwe era kyebali era kyayitamu bulungi kuba vidiyo bagikozesa ng'ekyokulwanyisa ate era ekyokulwanyisa kyabwe ne kiwangula kuba bali abantu obamanyi tosa babalaga nti ono abadde akola bw'ati fesio yaffe mugisazizaamu kati raba omuntu gwe mwagala okukola naye abadde ng'abavuma abavoola laba biki naye nga nekuba kyokka waliwo ekintu ekisinga okunsesa abo bennyini abavubuka abo ababiri kwegamba nina ebintu byentuna neŋŋamba omanyi waliwo omuntu akola ekintu n'ogamba kale oyo akikole kiringa omuntu najja nagamba ono akwogeddeko ekintu kuba buli muntu ayogerwako waliwo n'omuntu akola ekintu n'ogamba oyo akikole okitegeera kiringa oba nkuwa ekyakulabirako ki kiringa kugamba nti maama waakuloga okitegeera kwekuba mu mutima n'ogamba maama wange kati kulinzira abavubuka enkwatagana kali bakwatagana nange n'abamu ku bo nga waliwo ebintu byesasobola kudda wano ku kamera kwogerako nti oba nakukolera kino oba nakuyamba kino oba nakola biki nga sobola byogera ku kamera kale ne bakola ekintu okusinziira ku bibaddewo ne byemuyisemu oba nebyobaddewo mu bintu bo nga bo bye bamanyi kuba sobola kuddawo neŋŋambawo n'okiri bweki ne bweki kwegamba weewuunya n'ogamba ne bano abantu be bakola ebintu bino kwegamba ne kiba kyanjawulo nenga bano be bakola ebintu bino bayite emmere okulya so bebityo so nga tufundikira alien skin gwe okusinziira ku kyewalaba ku Fangon Forest Makinti oba oli awo n'ebirala abantu bye bazze bagambako oyinza mu describing nga muyimbi atya ne Fangon yonna okutwala nze ate omusango ngubasalira kuba kye bakola si kye baali bateekeddwa okukola ne singa bino byonna bano tebakwata vidiyo yange gisindika oba gikozesa ng'ekyokulwanyisa nga bo balina kye baagala kibirewo bino byonna byali tebigenda baawo show yange yali egenda kubeerawo twali tugenda kukola ffenna wali tewali buzibu bugenda tutuukawo tewali buzibu bugenda tutuukawo weevunaana nti gukusinga olw'okukola vidiyo eri gye yes saakola kirungi kuba nange era nabagamba naye kenyini aliyeni nakimugamba namugamba nakola kuba tukola ebintu oluusi nga tetumanyi tubigenda tuviiramu okitegeera oyinza okukola ekintu mu butamanya kuba naawe kenyini totuukiridde osobola okukola ekintu olwaleero nga tosuubira kintu kigenda kuvaamu oluusi n'okikola ng'okikoze nga mu by'okusaagirira oba mu mbeera bwetyo ate ne kikufuukira ekizibu so kati bali baagala okukozesa ogwo omukisa vidiyo era ne bagikozesa ng'ekyokulwanyisa ate era ekyokulwanyisa kyabwe ne kiwangula era sho yabwe egenda kubeera so kikyozaako sho yayiika pulaninzeyo yayiika era yo tegenda kubeerawo tegenda kubeera kyempulaninga era weekiri era we kiba kituuse nja kuba nkikola kuba tobeera ku kintu kimu tuwa obubaka obusemberayo ddala bwe tugenda okugjamu ekyokuyiga bugenda eri bapromota abali eyo n'abalabo abayimbi n'abalala ba stakeholders obubaka bwange obusooka bugenda genda eri bapromota obubaka bwange obwokubiri bugenda genda eri manyi bapromota bamiru waliwo abeeyita waliwo abaagala okutambulira mu kifaananyi ng'ekya bapromota
nga si ba promoter just baba balina image gye baba bagala babalabiremu okitegeera kati ate waliwo n'abakola ebintu ng'ebyo nga babikole aba promoter temuyina gundi temuyina association oba federation oba kyonna kyemwegattiramu so that promoter omu abafunye obuzibu asobola okudukira ku association nebaako kyemuyamba. Association eyo weeri naye togiriimu sigiriimu association weeri nenze sigiriimu naatera ogutali musango kuba si buli promoter nti abali mu Uganda bonna bali mu association zaabwe ziyamba naye zina be ziyamba nedda ssebo kubeera tulabye wabaddewo ko abalala abazirimu nga bo ng'era bafunyemu obuzibu neera nga ndaba tewali we zibayambidde ng'ate oluusi n'amannya gaabwe manene naye ng'oluusi association ezo tezisobodde kubayamba. Waliwo bano abavubukavubuka kale omuvubuka n'abeera awo n'ayagala okutegeka nga biri bye nagambye nti ng'akola ye takola kintu kya feeling oba kyamanyi just akola ekintu kyabuukira obubuukizi okitegeera then obaka bwange obwokubi wenge yali ku Fangoni mu kutunulira eggaali ya Alien yayina abavubuka nga bangi gwe kyolina omumanya kubanze awo okaba neetoolola bayinza okuba bali bavubuka nga 15 abaaliwo awo mu budde obwo kati ate bangi nnyo ababa batera okujjawo mu budde obulala naye abaaliwo obudde obwo baali bavubuka nga 15 abaaliwo obudde obwo nga bo be baaliwo. Olowooza eggaali erina engeri gyeyamba omuyimbi? Eggaali eyo terina eggaali zifuuse eggaali ennaku eggaali terina kyeyamba muyimbi wadde n'akamu. Omuyimbi asobola okuba nga alina sho gy'agendako kuba omuyimbi basobola omukuuma oba bamukuuma. Omuyimbi asobola okubeera ne ba bodyguard be nga 2 oba 3 owuliriza ne batwala omuyimbi we ku stage omuyimbi waabwe ku stage ne bamutuusa nga tafunye buzibu ng'ali okke ne bamutuusa bulungi. Naye eggaali y'abavubuka ku ggaali omuyimbi okutambula n'abavubuka nga 35 teyina kyemwongerako wadde n'akamu okuggyako okuyita ewantu ne basasamaza abantu n'aba eggaali eyo n'ate netandika okukola ku bantu effujjo naye terina kyeyongera wadde ku muyimbi n'akamu kuba omuyimbi osobola okufuna ababounce abo nga 2 3 ne bakutambuza bulungi oba ng'ogenda ku performinga n'otuuka bulungi noba nga tofunye buzibu wadde n'akamu. Kati nga Spice bayimbi bangi bawininywaji bashiba baani abayimbi bangi bakenzo samulaba namuyololero nti oba atambule n'abantu 30 kyogamba aligo bagamba mbali yawa abavubuka mirimu yataasa ku bulali ya mirimu eri ate no munanga abavubuka abo kubanga abasasula tewali nnyo sente z'abasasula kuba singa tebali yalanga kati abasasula n'olwekyo n'abanga mbu yakola ki kyogamba Alien Skin asinga nko Beba amaanyi oba asobola okusinga Kenza amaanyi oba asobola okusinga David Lutala amaanyi. David Lutalo sho kijja omulaba nga atambula n'abantu nga 3 oba asobola okusinga Shiba amaanyi. Shiba sho kijja omulabako nga atambula n'egganga y'abantu nga 4 ne wali owuliddeko nti oba abantu bamukubye oba ki just bano bateekawo okukyamukiriza na kusasamaza abantu oluusi bw'olobamu naddala bano bafaani baba bazze okulaba sho akasimu ko basobola okugenda nako biki bwe bityo kubanga babeera mu gganga nga bangi. Negwe Kenzo wali omulabyeko nga agenda ku stage nga alina group y'abantu nga 30 4 5 kyogamba Alien Skin alina watuuka wadde Kenzo amaanyi ge ana wamutuuka wadde. Abayimbi abamu mubeereko ne discipline mubeereko n'empisa mweyise bulungi muneeyise obulungi nammwe ebintu ebimu bigenda banguyira. Okimanyi wabaawo abantu abamu abayimbi abamu nga badde balina booking ze bandifunye naye abantu abamu ne batyo bakozesa ne bagamba oyo tetumukozesa ayinza okujja nakola effujjo ne bonoona ebintu byaffe ayinza okujja n'abavubuka waneno ne tukola bwetuti ne bwetusi. Abayimbi abalina empisa ennungi gye bali bangi n'abayimbi abalina empisa embi gye bali. So kati abayimbi abalina empisa ezo ezikuba abantu oba ezivoola abantu oba ezivuma abantu oba ezivuma bannamawulire ndowooza abayimbi abamu balaba nga bavuma bannamawulire. So mbasaba bakyuseemuko ku mpisa empisa si y'abuntu beeyise bulungi discipline
kyekisinga. Empisa kintu kikulu nnyo nga bw'okiwulira. Okweyisa obulungi kintu kikulu nnyo. Okweyisa obulungi kisobola okubaako ewantu wamu ekikuteeka obadde togendanga. Okweyisa obulungi wasobola okubaako abantu abakwaniriza nga badde tebasobola kukwaniriza naye nga basobola kukwaniriza lwa mpisa zo n'enneeyisaayo. So discipline kyekisinga. Abayimbi tubalabye, abayimbi baliwo ab'amaanyi e Uganda mu ndongo eno tetugiruddeemu naye tugimazeemu akabanga katono ate tukola ku research tubuuziza ne ku bantu ababaddewo okumala emyaka ne batubuulira obaolyawo ku bayimbi abaali ab'amaanyi ennyo. Bano baali enisikini mugende muwulirize naye kambeere nga Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mugende muwulirize oluyimba lwa Papa Misa Kisemakula olugamba nti emirembe engalo. Abantu tubalabye Alien si gwasoose si gwagenda okusembayo. Tukyalaba abantu abala bangi nnyo abakusinga bajja okufuna n'abanene mu gavumenti obanga bameka. So tonyigiriza ate nnyo muntu tewali nnyo nsonga ekubisa muntu kutuuka ku ekyo. Ate naddala bw'abanga akkiriza ensobi ye nti yakola ensobi ne yeetonda. Omuntu eyeetonze aba wanjawulo kubanga ffenna nammwe abandaba akagambo sorry ka bugambo ka bunyukutanga bumeka butaano naye oluusi kakalubiriza nnyo abantu okukola ki okwogera. So omuntu bw'abanga yeetonze n'akkiriza ensobi ye ate mba nsuubira nti oyo gw'aba yeetondedde yandibadde amusonyiwa. Bw'otasonyiwa naawe tosonyiyibwa. Eddiini gye nsoma bw'etugamba. Then mu business gye tukola oba n'emirimu emirala gye tulimu abantu ab'emitima emibi bo gye bali babaddengawo bagenda kubeerawo era bakyaliwo. Kaakati siraba nnyo kuba kati fine Alien yakkiriza agenda bayimbira nga 8 ku Lwomukaaga. Tomanya kye kinaabeerawo sheyinza n'obbasala ensala gye mutalabanga nako okitegeera naye siraba nsonga lwaki oba okola omutima omubi oguba gutuuka ennaku z'omwezi 8 mujje ku Kirabu La Bamba mubawagire ku show yaabwe. Nze eyembeera ennaku z'omwezi nga 8 ku Saturday eno mujje mubawagire ku show yaabwe egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 ku Saturday eno gye tugendako ku Kirabu La Bamba. Mujje mubawagire ku show yaabwe mu gwe twagala mu industry eno. Let us have that one love. Buli omu ayagalize munne. Ffenna ensi nnene tusobola ogibeeramu ffenna buli omu n'akola. Nze mbeera wali ku stage y'ensenene wano ewa Jibu ng'olaba ono ayina z'atunda, ono atunda nkalo, oli atunda zaabyoyo, ali atunda nkongole, ate bonna ne bakola ki? Ne bakola bonna batunda nsenene. Gwasalawo nti nze njagala kugulako ono, nze njagala kugulako oli. So bwe tuba nga ffenna tusiika chips n'enkoko, gwe lwaki olowooza nti omuntu ateekeddwa kugula ku nze? Mulekerawo okulwanyisa bannammwe. Ensi eno tusobola ogibeeramu ffenna. Ku noti 7 noti 213 osobola okufuna Jibu Fashions mu nnyendo wali n'abanga asobola okutuusaako ebyakabi nga bwe nagambye. Kati mmwe abaagala ennamba ya WhatsApp waliwo abadde baginsaba nga baŋŋamba eno teri ku WhatsApp. Ennamba ya WhatsApp eri ya Laika eri noti 726 9 noti 5 emu noti 726 29 noti 5 emu. Yes, noti 726 29 noti 5 emu. Eyo eri ku WhatsApp. Muweereze WhatsApp oyina akagoye koyagala, oyina engatto gy'oyagala, oyina omusipi gw'oyagala, bimuweereze ajja kubeera nga akubuulira ebbeeyi oba oliawo n'obikufunira ate abenga abikuweereza. Kale atakumira mpeera nsaba abankumire. Omukama omulungi abanjagalire.